Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu kampeyini mu kalulu ka 2021 yategeeza abasirikale nti singa ajja mu buyinza omusirikale asooka oba mukuumaddembe asookerwako agenda kubeera nga afuna akakadde ka ssente kalamba. Now bwe twali nga tuvudde mu campaign nga n'akalulu kawedde ne General Museveni ne gavumenti ye bategeeza nti abasirikale bagenda kulinnyisibwa emisaala era nabo bagende kakadde kalamba, ekitegeeza nti baali bawulidde ebigambo bya Kyagulanyi nti biyinza okusiikuula abasirikale emmeeme oba oliawo ne bamwegattako oba ne bamuwuliriza nnyo olw'okulabikanga eyali abalwanirira okulaba nga bafuna eki oba oliawo kye bayinza okuba nga bagatta ku bulamu bwabwe. Then oluvannyuma lw'ekyo abakulu nabo baasaba ne bagaa tugenda bongeza. We lutuukidde olunaku olwaleero njagala kutegeeza munnayuganda mpuliriza, we lutuukidde olunaku olwaleero nga abasirikale ekiwandiiko kyafuluma weeks 2 eziyise nga kigamba nti abasirikale okuva mu mwezi ogwokusatu tebafuna musaala, omwezi ogwokusatu, omwezi ogwokuna, ogwokutaano paka mu gw'omukaaga kigambibwa nti bandiremererwa okufuna omusaala. Nsonga ki? Gavumenti teyina ssente. Ate nga tukimanyi bulungi nti nno mu bajeti ya Uganda ebyokwerinda oba security bye bisinga okuba nga biweebwa ssente empitirivu, bajeti esinga kwesigama ku security. Njagala tutandikiraawo era nga obutuukidde olunaku olwaleero nga abasirikale okuva mu ggye ekkuuma bantu erya UPDF oba eggye ly'eggwanga gyalabiddwako mu bifo oba mu kifo ekimu nga likola ekyefaananyizibwako obubbi. Byonna mbikuleetedde, nsaba tutambule ffenna osobole okubaako by'owulira era by'otegeera omanye Kyagulanyi impact ki gy'akola. Bwe bagamba oludda oluwabula gavumenti kitegeeza ki? Newankubadde abantu bagamba oluvuganya mu mawanga agategeera ebyobufuzi ebyobukulembeze so si bufuzi, oludda oluli oba oluwopozinga gavumenti luba luwabula kubanga lwogera ku bikyamu gavumenti neetuukiriza. Tugenda kutunuulirako awo wabula mbaanirizaako mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, abaana abali mu kyondo kya Buwarabu, abali mu Asia, abali mu Europe, abali mu wano ku lukalu lw'omuddugavu Africa, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nga mutugoberera, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nga mutuwa amatu. Nja kusaba genda maaso n'okuba nga owa video yaffe like mu ngeri yemu, agenda maaso n'okuba nga osubscribinga eyakatwegattako, tekigaana kubanga video yaffe ogikwata n'ogisharingirako n'omulala so that ffenna tubeera bamanyi tutambule nga tuli mu kisiikirize wansi w'okumanya. Yenze Sajjime, eno ye DPTV Uganda, kw'osinziira okuba ng'owuliriza ensonga ssemasonga ezitambula mu ggwanga Uganda. Njagala tutandikiraawo mukwano gwange, then tubeeko ate oba oliawo bye tutegeera ku ggwanga lyaffe Uganda erigambibwa nti lijjudde amabavu ate nga teririna agenda ditaasa, abandi litaasiddwa bakubibwa era balangibwa emisango egitategeerekeka. Njagala kutegeezaako mukwano gwange nti ekiseera kiyise nga abasirikale n'ebitongole ebya gavumenti eby'enjawulo bikireiminga ebimu bigenze maaso n'okuba nga byekalakaasa, omuli abasawo, omuli abasomesa, omuli obuweereza obw'enjawulo
bulabiddwako nga bwekalakaasa. Ekitongole kye tubadde tutasuubira kubeeramu nti nno kisobola okuvaayo ne kiraga obutali bumativu kye kitongole eky'ebyokwerinda. Kubanga ekitongole kino kifuna ssente empitirivu ku bajeti y'eggwanga era nga batugamba nti waliwo n'eziyitibwa classified money. Classified money nti nazo oba oliawo ebitundu nga 65 ku 7 biteekebwa mu byakwerinda. Kakati ebyokwerinda ebiteekebwamu omudidi gwa ssente omungi weesanga nga ate ebintu byakyuse. Abasajja tebafuna musaala. Ki ekiyinza okuva mu musirikale okuba nga tafuna musaala? Kubanga n'abali mu buyinza bakimanyi nti nno omusaala singa omusirikale oba tomuwadde musaala asobola okwefuulira. Era ffenna tukimanyi bulungi nti emmundu si yeekuuma abo abali mu buyinza. Omuntu yakuuma abali mu buyinza kubanga emmundu ewatali muntu tekola. Bw'ogiwummuzaawo oligisangawo n'omwaka ogujja naye ekola ng'etudde mu ngalo z'omwana w'omuntu, omwana Adamu. Oba okitegeera? Kati kiki ekiyinza okuva mu kubanga omusirikale tafuna musaala? Kubanga abasirikale bantu nga nze oba ggwe, bazadde nabo abaagala okuweerera abaana baabwe mu masomero amalungi, bazadde abaagala okutuusaako ebirungi eri bakyala baabwe. Kakati nga beewaayo bakole oba baweereze eggwanga, ekyandibadde kisuubirwa kwe kubanga baweebwa omusaala omulungi, baweebwa okusula okulungi, baweebwa okulya okulungi, okwewala kuba omusirikale ng'akutte emmundu singa afuna embeera emunyigiriza option ebeera abantu. Kubanga alina obuyinza, obuyinza ye emmundu eyo eri mu ngalo. Omusirikale muntu wa bulijjo nga talina mmundu. Bw'amala okussaako yunifoomu n'emmundu aba akwawukanyeeko. Kale nno ebikolwa eby'obutacunya bannayuganda birina kutereezebwa gavumenti mu buyinza ng'eprovidinga good service eri ab'ebyokwerinda bano. Tutandise okulaba cases nga zivaayo. Juzi side z'ekabowa eyo waliwo aba UPDF abakutte ekkubo nga bali ku kabangali ne boolekera ewabadde supermarket. Waliwo ne Shell endowooza yabadde Total, ne bagenda maaso n'okkozesa eryanyi okuteeka amafuta mu mmotoka, ne bakwata abakuumi n'abakozi ku petrol station eno ne babasiba. Bwe bamaze okubasiba ne boolekera mu supermarket eriwo, awo ne bagufuula mugano nga gwanswa, ne bajjamu buli kye beetaaga, ne badda mu mmotoka ne boolekera. Ekirungi tebaalumizza muntu naye nga baatutte ebintu. Kakati eyo yembeera gye tugendamu nti omusirikale ajja kujjako kyakujjako. Omusirikale ajja kujja nga naye ayagala anoonya survival. Singa abakulu abali mu buyinza tebaategeere nti omuntu ng'ayina emmundu asobola ogikozesa kyonna ky'ayagala, engeri yokka ey'okkakasa nti munnansi abeera seefu ye gavumenti okukwata ssente n'eziwa abasirikale oba abakuumaddembe bano basobole okubeera contented nga bakuuma eggwanga. Obayiteko kubanga kyannaku omusajja agenda n'akutunuulira. General Museveni akwata ssente n'aziwa ba full figure, n'akwata ssente n'aziwa ba Bajjo, n'akwata ssente n'aziwa ba Balunywa, n'akwata ssente n'aziwa ba Balamu. Naye ng'omusirikale asula ebweru ye asasula emitwalo 30. 30 teziwerera na mwana w'omu, naye alya. Ne bamubeeza mu nnaku ey'okubeeranga mu buyumba bwe bubeera ku poliisi buyinga ya poolepoole. Lwaki omuntu oyo taamere kasajja akozese emmundu gye wamuwa asobole okutuusaako abantu be oba famire ye ebyokulya? Kale nno nsaba
bekikwatako beetereeze bayamba abasirikale bano okubeera mu bulamu obulungi. Ensi ezitusingako, genda wano e Rwanda, abasirikale osanga omusirikale ng'alina peya z'engatto nnya, omusirikale ng'alina yunifoomu nnya, omusirikale ng'alina ennyumba. Wano e Uganda omusirikale ng'ateegwa olubege n'omusanga nga yunifoomu yayulika agikubye n'ekiraka naye nga n'omusaala mubi. Bekikwatako mwetereeze mukole ku nsonga z'abasirikale basobole okukuuma eggwanga mu mirembe. Otherwise singa bananyigirizibwa nnyo ne banyigiriza ne batuuka ku kisenge, mujja kunzika nga buli ayagala obbakozesa abakozesa okubatunuzaamu ebyokulwanyisa bye mwabawa. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye mukulembeze wa National Unity Platform yakakasa bulungi nnyo nti eggwanga lirina ssente ezimala okuwa abasirikale, buli musirikale okuva ku atandikirwako ng'afuna akakadde. Eggwanga lirina ssente zino, naye olw'okuba nti nno ssente zigenda mu bintu ebitayamba bannayuganda, zigenda mu basajja okubanga bavuga amamotoka ag'ebbeeyi, abasirikale basigala mu bbanga ate nga be bakuuma eggwanga. N'ategeeza nti ffe gavumenti yaffe singa ejja mu buyinza, buli musirikale agenda kufuna akakadde ka ssente. Ate nga kisoboka kuba ssente ziri mu Uganda, ssente zibbibwa mu Uganda, nga wakedde ku makya n'ogamba kootandika okuzibala, ojja kwesanga ng'eggwanga teryetaaga na kwewola. Naye tulemedde mu mabanja, twewola ebyokulwanyisa. Juzi baakamala okuleeta tanka ziri 65. Oleese tanka 65 naye ng'agenda okugivuga n'ogikozesa, enjala emuluma, omwana we mulwadde, olowooza singa anaafunamu ekibeera tagikutunuzeemu. Kale ebitongole ebya gavumenti mukwate ssente muziteeke mu bitongole bino, kubanga weesanga nga judiciary ekaaba balamuzi ng'ogyeko bali abanene oba oli awo abakolera generaali, abo bo omusala gwabwe gwandibwa tegumanyiddwa na kumanyibwa, naye bano bakaaba. Bwe kiba nga buli kitongole kikaaba, ssente z'eggwanga ziraga luddawa. Njagala kujjukiza jjajja mu malansonga, kuba ku namba z'essimu z'olaba mu langi eya black osobole okuba nga ate oba oli awo akolako. Abakaawo ka Derrick Investments be batuteekamu money, be batuteekamu ssente okutuusako programu bwe ziti. Njagala kusaba abantu baffe bano bawagire. Nze Sajjime, Mukama Katonda atakuumira mpeera abankuumire.